Enforcement. What is the seal? First wait. What? Volunteering in the bandage. No one's go back. Many volunteers together. That's what value for now is manual that but kati myezi ebiri n'obeera ng'ojja wano ojjanjaba abalwadde tonnasoma toli qualified toli registered mu facility bweti ennene amaazi okajjawa not qualified. He's still a student because his results are not even out. Yes. To show that he is qualified. Yes. Amani okajjawa wakati saawa zino kintu kya bulabe saawa zino omuliiko volunteer kitegeeza omuntu eyamala okusoma ng'olina ebisaanyizo byonna ebikuweesa omulimu naye tolunafuna mukisa gufuna muki mulimu n'ogira ng'obeerawo awo ng'oyambako oba kuwayo akamera ak'okulya naye kati bakuwa omusaala kitegeeza essaawa yonna ne bafuna omukisa bwe kujja ofuna muki naye kati essaawa zino nga tolina transcript obeera student kuba teri amanyi oba wayita oba tewayita teri ayina butirizi kati koli student mu facility eno ennene gwe tolaba ng'oba otadde obulamu bwo n'obw'abalwadde kubisi talwawo obulabe osobola okubeerawo mulabu nandi kubanga just nti mbeerawo olina abalwadde bameka ku kitanda balwadde ku kitanda bali 5 ate ab'okulongoosa balongoosezaamu sirina benalongoosa abazadde bazanyisiza tebalongooseza badokita nyalongoosa Francis. They're on call. They're on call. There is even a lady who died from here last year in March. She was working in Kamembare Market. Is Dr. Francis. That is the name. Olabye obuzibu. Olabawo obuzibu. Kati weetaaga okwongera okubeera wano. Binsa bingi. Please come.
question is, your duty is to employ. how do you begin giving a person a job? You must depend on the qualifications. Madam, we don't sort testimonials, we show licenses. Ani waswa omukubiddeko nayogerako naye waswa yogerako naye eyagikuleetera wano mu kizimbe kino yajja etya mu kizimbe kino eno license waliwo getuwa sente emitwalo 35 ani Martin yani manya Vincent Balyedusa mukubire kati mukubire omuteeke kolawo different atuwulire admin you come closer, this is your business. Bila Vincent atuwulire enforcement, please come and take charge. Bano be basirikale abakakamu so nsaba tukwataganye nabo labenga eddwaliro liggawo kigenda kutereezakyejagala kati ateekebera okumala ebbanga katufune omutindo gwano gwoyagala sente Excuse me, madam. His case is one of them. But we are saying, what about the license from the civil? And the man has said that you have an license. Nanga tulowooza tuli ku kituufu ye first time bebaze tubasaba batuweeyo ne tomorrow byonna bebanga tugenda pita kubikolako bayi tomorrow baligala nyerijjanjaba kampany anytime omuntu asobola okuva mu kampany ngaafunye accident ne kampany tewali musawo omusawo wakikikulirayo otugambye muwandiise walita muwandiika omusawoolala byonone kampany esokubikiza omuntu akasoma era tilina layisensi lago teri ku mutindo otereeza ogaanyi essaawa zino kyetukusaba wuliriza lwana kulaba bwetuvaawo wagende waddi ekiko ajja akeberakuwa omutindo nti bayi tumolo byonna byemusaba tujja kubanga kubanga tetubadde tetumanyi buzibu buliwo netubagamba bayi tumolo mutuweeyo chance tugende tubikoleko uyarwede tetubadde tetumanyi nti license gyetulina eriko obuzibu naye bayi tumolo uyarwede nze muntu atayagala kutambulira mu bumenyi bw'amateeka tekiriiyo era ekyampesa clinical officer bali bagambye nti verification zifulumye naye mugamba verification zifulumye genda oleete mangu nnyo zifune ogende ofune license nakimugamba era by tomorrow tuli ready okubanga enkya owagundi wali clinical officer agenda kubanga afune empapulaza ate n'omusawo yennyini aliwo aliigo kati enkaitibweziri neolaba laboratore nayo enyini kakati olwabalwadde bano ate mulina ambulensi mukole enteekateeka ebatwala mu ddwaliro olwaleero bayise influenseri endala eno yo tuleteeka ogisirinze ofu temuddamu kuyingiza mulwadde yenna paka nga mumaze okufuna authorization okuteekawo license. The license is depicted Waswa. Even the Yawaswa. Watch it on police.
tufune omusawo tufune process Bing. Yes. Let me have inside your place. You don't have their files. You need scans for them, for the mothers. Scans. Yeah, their scans. They have their scans. You did confirm for your place. We did the scan. They came with their scan results. As a gentleman. What was the one who sing and why in complaint about the oh mother I feel one. Who put it? But do you move strong as a no, let's check or no that facility. You are alone here? Francis. Abo bamada bafa. Nesiteka usijja kujjawa. Yes. Bwemba muganya okutuyamba essaawa zino let's engage the state house ejjeja kibijja birasaba. Yes, ma'am. Hello? Tusabisa okukolaba. Off the camera. Okay. Give her a chance. This is you. That's who you are. Because we are in serious business. This is serious. Let's listen to each other. Yes. What I'm kindly requesting. I'm just requesting, humbly media, I'm requesting that I am not recorded on camera. Please. I would like to tell. You have the freedom to leave. Please, media, I want to talk to This is a serious matter we are handling. It's It's a national You have matter. the freedom to leave. You don't have, we cannot put on camera. This is government. If you are not part of the management, Please leave. come out. If you, Go. sorry, Go. come out. It is okay. Don't look us inside. No, you want. That's one. But again, the district health team, you need to go up to them. Not just to you to look at people's documents. Everybody wants a job. Even those who have faked them from Nazareth, they will bring them back. Kubanga mangabe Dr. Alongo osajja. Guys, Naye kati tubuulireko kiri kitya. atwagala ndibiribisa. Buli omuwadde omukisa yogera. Dr. Sebo yekyo. Oli twagala tutulekwa. Buli. Nagala Dr. Francis Alongo sana wali. Okitegeera, naye otakwata simu tali examu taliiwo. Kati abakyala boganda gabasi in other hospitals. They are due for discharge. Not just when you're waiting, you have to pay the bill. Who does the monitoring of these patients after Sunday? If Francis was here this morning, even me I came here this morning. If we find Can some you remember the record is for today? so we're getting another Why not there? Because when you come to review, you make notes. But what more What have discovered? tufune omukisa kugenda abaana abadala. Midwife. Midwife. Please, midwife. Form the recording of the statement. Kati bakwedde kuzibuka. Now, that's one. Yes or no? Sorry. Mama, so I don't think this one is
We cannot close Madam, eteka elikiriza kusubira mu tuyambe kama tukirize bwasiba kizimbe nga mulimu abantu ngobuli najoyita kuluma Polisi wenajja tejjaba kubakabanga emazimanire awo spesifuli polisi wenajja jjaba kubakabanga polisi wenajja jjaba kubakabanga mama kolano kyanga bakubye kabangali kiswaza ati polisi wenajja jjaba kubakabanga you lose you ogenda ku prison twice. kati ate bwe yagera nakulekera empapa No, for you, we are not giving you anything because you are not part of the hospital here. So that's your business to handle. Blame comes back to the employer. Because even if I was the one and I'm ready to get some small, I will get it. But you, the employer, I think you have the burden to carry. How do you select the people you employ in this place? After knowing that the verifications are out. No, but excuse me, I'm saying how do you arrive at a decision to give somebody a job in such a facility? Because I'm going to turn the blame on to you. Mama musango kugwo
lwaki gugwo bw'oba ogenda okuwa omuntu omulimu aleeta empapula ez'obuyigirize ne layisensi ye emukkiriza okukola layisensi yokka yeguwa omulimu okukola era bw'ajja wano ng'okwata essimu yo bwoti ng'okebera erinnya lye laba olaba ogenda wano kiwulidde ng'ossaamu erinnya lyoyagala bano bonna kati basawo balabe ereeta erinnya lye naki n'ekifaananyi kye kakati ate okutamanya nemanya nti after getting a verification is going to get a what? A license. Manager. If you are not sure of this system, you have to get someone who is qualified. Come and look at your document, at the document of that the system, and you employ somebody not qualified. But also the ministry hasn't. Oh, these years you've been working without a right license. Can you imagine? Apart from when Katumbo was around, I think, 2022. License Madam, what you should do, let us close this list. You pick every document, go to medical council and rectify your then you can be. How do you satisfy something? Because this one is you're qualifying at 2018 up to today from and yet you're supervising because the supervising doctor is supposed to come here and supervise you at least twice a month. Quality service tulafuuba n'okulaba nga private ne public tukolera wamu era nga package gye tuwa ey'omutindo nga tugenderera okutaasa ki bwe tuba tufunye gaps ezifaanaganako nga zikuzeekulidde wano okwetereza si kibi wabula ate bwe tugana okwetereza kiba kitegeeza obulamu bwoli tubutadde muki mutiga kiranti oyo bonna bwe tugamba twagala tukaki tutaase leero tuli basawo ekyago mulwadde kyanyagagala client oba musawo kayezi omuntu yenaali yandiyagadde afune quality service so kyekigendeerwa ekyo naye nga nsaba tukwatagane bulungi tutereeze kino fenga district twagala okukolaganira wamu era wano mpimudde kyalungiti tetufuna report mbadde manyi national reporting ayagala simu mobile start mubuuze nemukyala waga nti waliwo acollecting data nemanya titukola ki kubanga abalipotinga bonna balipotinga so naye nga nsaba tukwatagane wamu ne tiimu namwandikaizooli ng'alimukama wange etiimu nebamala era bwepidde ngaakula neŋŋamba akyaliyo mu field yes so ekigendererwa kyekyo okukola tutereeze tubeere nga tukola ki nga tukola omulimu omulungi era nsuubiza sebumwandikaizi ne tiimu kino ekifo si tekyazze jjo kifo kino tuba tukimanyi nga district era n'abasawo baffe abamu bakolako wano abamu babaddeko wano nga balwadde ekifo nga bawonedde wano so kusuubira ekifo kino kijja kutereeza omulimu kukolaki buddemu butambule bulungi kubanga ekifo tukimanyi kyali kifo kyakoleddwa waffe kyaliyo naye nga twakolanga naye emirimu emirungi ate gikyatwalibwa mu maaso tiimu eno gyendabye wano abasinga bamanyi kujjako abakyala wano naye bali bamanyi sonsuubira omulimu bagumanyi bulungi ng'abasawo twagala emirimu tutereere
private era tukole mukama wange aŋŋambye nti tujje tulabe ng'ebintu bikola ki bitereerayo kyayagala tubeere amateeka era ekifo kibayimba kikola ki kiwakozesa service. Tuli mu activity ey'okulaba nga amalwaliro geeyongera okutereeza omutindo ogw'okukola. Omutindo gutandikira ku kubeera na license, kubeeramu basawo batendeke ate nga bakola ebyo ebituufu n'okumanya basuula kasasiro n'eddwaliro n'okubeera olina kusooka kuba yalina license kyekirifuula eddwaliro. Kakati license eyo bwe tugikuwa era wansi eri awasemba tukugamba nti this license must be visibly displayed in the registered premises. Wano awasemba wano akagambo we kabeera wano naye abasinga akugamba nti gina license naye ng'eri mu kitanda wansi, eri mu nsawo ye atambula nayo, eri mu bbaasa agitereka mu kabadayiri n'asibawo. Kati n'abamu bakozesa embeera eyo okudiisa ba inspectors nti balina license naye nga ddala ebisa ebisinga tebalina. So amalwaliro gonna gonna tugakubiriza buli alina license eyina kubanga ntimbe ku kisenge. Omuntu yenna yenna bw'ayingira mu ddwaliro gy'alina okutuukizaako amaaso. Kino kikyamu okubeera license tebeera kuki tetimbiddwa, kiba kikyamu. Omukulu w'eddwaliro talina kutambula nayo, talina kuba nayo mu nsawo, talina gisibira mu ofiisi ye, talina kubeera mu bbaasa, eyina kubeera nga ntimbe ku kisenge waggulu omuntu w'atuukiza amaaso ng'asobola okugisobako n'amanya nti ono Migadde Paulo era clinical officer ne license ye yasoma kino ne bwekiti. Ne bateekako n'omwaka gwetandika era n'ogugwaggwako. Kati bwe tusanga nga license teriwo tegeeza eddwaliro liriwo mu bukyamu lirina okusooka okwetereeza era ekiraga ekyo kirina okulaga nti license weeri entuufu. Ng'era embeera bweri basanze abakola obulungi ennyo n'abakola obutali bulungi nnyo naye nga mpozi kyetugenda okwongeramu amaanyi tugenda kwongeramu nnyo okulaba nti amalwaliro gano gonna aga private ag'obwannakyewa galambulwa buli mwezi kubanga twongere okubawa obuyambi oba okubasapootinga babeerenga nabo ebyobulamu mu malwaliro ago biba bya mutindo nga bwe mulaba gano aga gavumenti nagali amalala aga church founded. So majale ekyo tugenda okukola ekyamaanyi kwongeramu maanyi kulaba ntugalambula n'ekirala okukakasa nti abasawo bonna bonna abali mu malwaliro ago batendekebwa bakugu era nga amabaluwa gaabwe bagalina. Right, that we closing but not closing permanently. Let them come and fix all those gaps and you can always reopen them. Right? All those gaps we have told you. How many have I told you? See this side, please. What are those for that I'm talking about? License for the clinic, waste management, yes. License, waste management. MOU. Memorandum of Understanding waste management with the company that comes and picks waste. The license for the facility for 2026, right? The license for the lab, isn't it? And finally, personnel that he should not be delegating nurses when he's a clinical officer. According to the law, he's supposed to delegate somebody who has the same qualification like himself, right? Yes, so you should be with the clinical officer here to work, but not to be alone. You can work alone in the drug shop, but not in the clinic, right?
Now for you, what you come and take charge. He started nursing. Right now? You started nursing from which school? Ginger School of Nursing. Then the supervisor take charge. Yes, good morning. How are you? Christopher Bing is my name. Pardon? You know, as a nurse, I'm asking you as a nurse, working in the facility. You're a qualified person, isn't it? So if you're qualified, you need to know that you work in a facility. Jangueno. Jangueno. Driving permit yo mumbera butso. Twala kubuza mpapula z'obuyigirize. Owulira. Ne license y'eddwala yote oliyeko ne byokola tugende. Kati olinawo ku license empya esinga kweno. Ey'omwaka guno girina. Bene yakwako. You have worked here for 2 days. Kati mpesi. You only work for 2 days and go. Now the other one. Can we see the file? Wakaja 2 days. Off day. You work on Monday and Tuesday. In the other days. Yeah. Soft copies. You don't have soft copies of your documents on your phone? Yeah, bring the other one and we'll see. Yeah, you wear it. Omusawo jangu yogera n'omu. Enamba yeteriiko. We want the blue ones. Oh, this was the behind here. Yes. Does he have any lab person who works in the lab here? Huh? Huh? There is a qualified personnel in the lab? No. He's not concerned? He's not concerned. So he's the one who does even lab work, isn't it? Is he a clinic officer? Or so we are going to leave this. We are going to leave the facility closet. No, listen. I'm giving you the verdict that we shall leave the facility closet. When you finally brings the license for this year, and the license for,
But again, he has another crime he has committed. He has delegated somebody who is not within his professional training, a nurse, and is a clinical officer. So where is the clinical officer in the facility? Clinical officer, clinical officer. Yeah, I'm saying he has not delegated the clinical officer. He has delegated a nurse, and this is not, according to the law, this is wrong. When you are leaving, you leave somebody who has the same training like you. You don't delegate somebody below you. That's a nurse. A nurse is supposed to be in a drug shop, not in a health clinic, a clinic like this one. That is another crime. Delegating somebody who is not of your qualification is a crime in law, according to the Allied Health Professionals Council. No, we are not closing this facility permanently. What we want is for him to come, clarify, show us the lessons for this year, show us the lessons for the lab, give us the lane of health workers he uses here, and we shall reopen him on food. And even the worst of all is the management of waste. Yeah, the agreement for waste. We need to look at the MOU because for waste management in this facility. Alright? He dumps in our wetland. Because there are allegations that he is one of those suspected to be dumping waste in one of the wetlands. Since we have found Total fees nziraba naye eza clinic siziraba. Ate ekyokubiri kugamba tokulangawo nga tewali musawo mutende. Technical disciplinary committee now, why you are not part of it? Era kukyali mu kooti kati n'olwekyo kyobola bakugamba nti omumandeekunga usuluge ugale otugende kwata simu ya mukazi oyo aveyo mama kyangu mugamba akusa ayina bwalugala asooka kugalayo lumu nendako ayina wano musimya jangu otukubireko neeno emmere tulinayo kunyigisa kulibitawa